Kiki ekyamukwasizza Kano James Kasule okukwatibwa kwe ateeberezebwa nti yabadde agenze kubba nga tebannaba kumukwata, nti kaakati ekyogerwa nti gwe yagenze okubba teyakomye bukomi kumubba kuba yamubbye, wabula n'okumuwamba yamuwambye, nti naye gye yagenze okubbira era n'okuwambira omuntu ate yaleseeyo emmotoka ye ey'omulimo. Ndakuleetera facts gwe weebuuze, kisoboka Kano James Kasule okugenda okubba n'atakoma bukomi kubba n'awamba ne gwe yagenze okubba ye n'abakuumi be ate ne balekayo emmotoka? Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo manager Musinziro okubanga mutulaba. Yenze Emmanuel Kanka Capital oli ku Media Choice Telefina. Omusajja gwembalaga oyo musajja komando mu gye lya UPDF erya Uganda era nga takoma bukomi kubeera komando. Omusajja ono ayina ne ranka ali ku ddaala lya Kano. Erinnya ly'omusajja gwembalaga awo ye Kano James Kasule era nga obwa komando bwe bwalina mu UPDF takoma bukomi bukola, wabula ayinayo n'obuvunaanyizibwa nga wetwogerera ye second deputy division commander mu UPDF. Gwolaba oyo saako n'abakuumi be mu kyambalo kye mulaba ekyo eky'eggwanga wenkuleetera eggulire lino yakwatiddwa. Kiki ekyamukwasizza? Ye program y'olunaku olwaleero. Kano James Kasule okukwatibwa kwe ateeberezebwa nti yabadde agenze kubba nga tebannaba kumukwata, nti kaakati ekyogerwa nti gwe yagenze okubba teyakomye bukomi kumubba kuba yamubbye, wabula n'okumuwamba yamuwambye, nti naye gye yagenze okubbira era n'okuwambira omuntu ate yaleseeyo emmotoka ye ey'omulimo. Bwe mba ngenda kukola programu eno kyenkugamba ngenda kukubuulira ebintu byonna nga bwe biri weebuuze. Kamanda ono atasoose kulabikira ku ranka eyo yokka na buvunaanyizibwa obwo bwokka? Ddala kituufu yabbye? Programu eno sigikoze kukuwa buwi oba kujajinga, wabula ngenda kukuleetera facts gwe weebuuze. Kisoboka Kano James Kasule okugenda okubba n'atakoma bukomi kubba n'awamba ne gwe yagenze okubba ye n'abakuumi be ate ne balekayo emmotoka? Nti kaakati gwego awo wetutandikidde. Kano James Kasule ono omusajja tasaavinze mu kapasite eno yokka, abaddewo. Abasinga mu Uganda mujjukira mawulire gafuluma nti Uganda egenda kuzimba enguudo e Congo. Ono ye yali komando eyali aduumira operation eyayitibwa Shuja mu mwaka gwa 2022. Kamanda ono yali w'amaanyi mu operation eyo yali ey'okutereeza mu ggwanga ery'omuliraano e Congo. Kati njagala ogatta ebigambo bino, Congo yewasinga Golodi, wabula ono kigambibwa nti yagenze okubba Golodi e Mubende, nti teyakomye bukomi kwagala genda kubba Golodi. Ayina omusuubuzi gwe yabadde ategedde nti omusuubuzi ono agenze okutunda Golodi, nti kati n'ayagala agende amubbeko ssente z'atunze mu Golodi. Kakati ebigambo bino byonna mujja bigattagatta kubanga mwaligenda okubiwulira. Njozaayoza era nga nsanyukira wamu ne buloga munnaffe General Felix Kulaije okukomawo mu ofiisi. General wetukuleetedde eggulire lino akyagaanya okuvaamu ekigambo. Agamba waayo ebyo tubirekere magezi oba majezi yabadde abyogera. Lero bamubuuzizza okubyogerako yagambye, sinnabukala bulungi mu ofiisi nkyalimu ekiwuggwe, temuntandikiza mu kkola, nyingidde naye sinnakkalira, mugende mubibuuze magezi. Magezi bwe babimubuuza n'agamba nange ofiisi njiwaddeyo sikyayogera.
engome nnene weeri namunjolo batevuga kakati omunene mugende mu bimubuuze bonna beebuzaabuziza ng'afukaana aba tebavuddemu mawulire naye kati fe abanoonyereza abatali bakkisi naye abanoonyereza b'amawulire kanga babuulire kakati kano James Magezi kigambibwa nti olunaku olw'omukaaga yategeera ku ddiiru muwulirize saagala otandike kusala bigambo nga tonnaba kutegeera nti kano James Magezi saako n'abakuumi be ye nga sinaba kubuulira kigenze wala wano si waasoose okukola kamukunnyonnyola nga ye ono y'omu ku basirikale ba UPDF bakamando abalabikiddeko mu ntalo ez'enjawulo nga mwasinga mumanyira mu operation Shuja ey'ekkonge yali ey'okufeffette abayeekera ba ADF naye nga tannaba kukola eyo kyenzijjukira omwaka oguwedde yaliko 1st Infantry Division Deputy Commander 1st Infantry Division Deputy Commander mujjukira nnyo mu 2024 nzijjukira waliwo olutalo olwali olw'ettaka e Kayunga eyo era nalwo muluwulirize wano mutegeere kyekisobola okubanga kyekyakwasizza kano James Kasule teyakoma bukomyawo yakomandingako Mountain Brigade. He was once a commander of the Mountain Brigade. Onoko musajja kano James Kasule era nga abadde yeeteekateeka kuwummula magye omwaka ogujja. Njagala ogatte ebintu bino omusajja alwanye entalo yagenda e Congo wamanyiddwa nti nno waliyo Golode ng'alina amaanyi akuumibwa naye ate n'akwatibwa mu kikolwa eky'okubba Golode emubende kankubuulire nga nkigeraageranya nga sinaba na kukigenda munda kimpunyirira era kinfaananira nga Semaka eyaguze kilo z'ennyama 5 n'aziwaayo bazifumbe ng'akimanya era ajja kulya kakati ate n'akwatibwa mu kikolwa ng'asooba okugenda okubba enva ng'ekyemisana tekinnatuuka ng'ate bwe kyalituuse ye nga Kazigula asobola n'okutumyayo ekifi. Kano James Kasule ono gwe mulaba yakomandinga Shuja mu 2022 tukimanyi bulungi era naye yakyogera mu press conference n'agamba nti ate tuzze wano nga bwe babyogera ntuzze mu byanfuna tuzze kuuma mirembe kubanga bwe yagenda e Congo baabalumiriza nti bagenze kusima Golodi kaakati ekyamukwasizza Golodi naye ekyamukwasizza nti ku lw'omukaaga kano James Magezi yasumwasumwa n'ategeerako nti waliwo omusuubuzi eyali alina olusuubula olutunda lwagenda okutunda olwa zaabu era nga luno lwali lwakumuviiramu ssente nnyingi nti kano James Magezi n'ateekateeka abakuumi be agende asange omusajja ono ewuwe amukwate amubbeko Golodi nga tannamutunda muwulire nti kaakati bwe yatuukayo ono yali amaze okutunda naye teyamusanga na ssente n'amukwata n'amusaba ssente oli nga tazirina n'amubuuza Golodi nga naye tamulina Golodi yali tamulina nga ne ssente tazirina kiki ekyaddako kansooke empisewo obubaka bwange buno ate nzije senga mukooki ye mukyala akwata essimu ku bakyala abajjanjabi bajjanjabya nkola yaffe ya kinnansi wenna wooli bakubireko ku 75202600 osobola okuba ku WhatsApp kyonna kyoyagala kya mwoyo kya mubiri kya bukuumi kya kunyweza ssente babikola mwabasajja abakakaalukana amaanyi g'ekisajja gagira ne gakenderera ddala ku 75202600 kojja okusinziira omukubire ajja kukimala bannaffe abanoonya obukuumi naddala ku bibamba olina omwana agw'ensimbu abakazi ensonga z'amaka zonna ziggwa n'okwewalaawala ebintu nga poliisi na misango 75202600 enzijanjaba eno temenya mateeka ga ddiini era nsaba mugikozese ejja kubayamba kaakati kano James Magezi ku lw'omukaaga yategeerako nti waliwo omusuubuzi agenda okutunda Golodi
nti ono yagenda mangu okwagala amusange nga tannamutunda mumubbeko naye yamusanga amaze omujjawo nga amutunze naye nga sente tazirina nti kino kyanyiiza Kano James Kasule ne banne bannamagye alina abasajja bangi abamukuuma mwamulaba bwe yali mu operation ezo zonna zazaakolanga komando yabalina wona amalira programu eno nga weebuzezza ebibuuzo ddala kisoboka omusajja ali ku ddala lya Kano genda okuwamba omuntu wa bulijjo kiri mwensa kubanga nga ku nsi kuno bootasula n'abantu buli kimu kisoboka naye ate totwalanga butwazi bigambo bibagamba kuba Uganda ejjudde abasirikali nga n'abamu bali ku madaala gabajjeno nga babbiru ku lwe nga bamanyiddwa si bayaayi balwadde tebaagala kukola era baaba Kano James Kasule yasoose okukwatibwa mu bajjeno bonna abayaayi ababbi nyine mukwano gwaffe gwe tukola omulimu gumu nabiwulirako afande Jeno Kulaije nga balina bye bamwogerako ebya gold simanyi ebibi byaggwerawa naye kan concentrating ku Kano James Kasule Kano James Kasule olwatuuse ow'omusuubuzi ng'amaze okutunda teyasanzeeyo golodi teyasanzeeyo ssente nti kino kyamunyiizizza era obusungu ne bumulinnya n'awamba omusuubuzi ng'amusaba ssente z'atalina kyogero era nga kigambibwa nti ono yamukase wakati w'okumutiisatiisa n'okumutulugunya nti ssente z'atunze era ono yakubidde be yakoze nabo ddiiru n'abasaba nti ssente baziweereze ku mobile money sisimanyi oba obujulizi obwo munaabuwa nga mumulumiriza nti kaakati omusuubuzi ono be yabadde asubula nabo baakakiddwa okukwata ssente butitimbe babuweereze ku simu ye ya mobile money naye nga buli ze baweereza Kano James Kasule zajjako n'azeddiza nti kati mu kiseera ky'obuwambe ekyo kyonna baadde basindika ssente ye bw'azifuna kaakati kwe kubaguliza ku poliisi ya Mityana oba eya Wamala Police Region Mubende Mityana Mubende Road ono ne bajja ne bamuzingako Kano poliisi yamuzinzeeko n'emukwata poliisi yaki ya Wamala be baamukutte nti kati olw'okuba high ranking officer mu UPDF we baamukutte baamuwadde butereevu aba UPDF ne bamutwala ye n'abakuumi be bwe baabadde bawambye omusuubuzi wa golodi kakati ebyazzeekaawo situmanyi Kano ssente zo yabadde nazo bano be baamukutte nabo baabatutte ye gwe yabadde abba aliwa yaani ebyo byonna tulina okubimanya mu programu eno naye katubikwate empola njozayoza afande Kulaije okukomawo ku mulimo afande Kankuloopere gwe walekera entebe abadde agyewuubiramu nnyo spokesperson Kano Chris Magezi yatandika avuma ba diplomati German ambassador amuwoniinze agamba muina intelligence simanya Germany yagala kutega bomu ng'ekuba ebifo ebisanyukirwamu ebirimu abantu abangi ayogedde awo ebitakwatagana ku bomu ayogedde bingi nnyo wootabadde naye kandowooze kookomyewo muzeeyi tutumanyi oba wali ogenze mu balongo oba wali ogenze kukola ki onaabitereeza ono abadde akyonoonye entebe gikkaliremu bannamagye tetubeesiga nnyo ku bye mwogera naye at least ffe twabamanyiira mutuvuma era mutwogerako bubi nga bwe mwagadde olw'okuba mukolera mukama wammwe kumunywereza mu buyinza of course kyekibasasuza naye okwerijjira ne kuba diplomati ate ye magezi yakiyiwa nsaba General Felix Kulaije oveeyo tubuulire kituufu Kano James Kasule yabbye ssente omusirikale alwanye entalo kati kambabuulire omusajja ono yaraidinga ekkonga eyo era ayogerwako nti ye yakwata enkambi eyitibwa nkambi ya Jua mu mwaka gwa 2021 omusirikale alwanye to that extent mazima ddala ng'abulayo myezi bwezi omwaka ogujja asiibulwe mu magye
asobola okwenyigira mu kikolwa ekyokubba omuntu wa bulijjo oba yenkola yammwe aba UPDF nga tetukimanyi. Amawulire gano olwafulumye n'abalala muyinza okulowooza kye kimu. Bantu bangi ne bavuddeyo ne babuuza ekibuuzo nti maama era maama Kasule yabba. Naye ebintu by'amawanga ebyo nze sitera byesibako njogera nsonga. Abantu babuuziza ddala ku babbi be mulina mu UPDF era maama Kasule yabba. Era kale katugambe abamu badde bashuuminga katukirowooze nti yabbye. Era mpaka lwe munaakiprovinga mmwe mumanyi bwe munaakikola. Era maama ku babbi abangi abali mu magye Kasule yakwatibwa. Era ekibuuzo ekirala Kasule nti bwe yagenze okubba, Kano bwe yagenze okubba n'anyiga n'asanga gwagenze okubba byagenze omubbako tabirina n'amuwamba. Era maama Kasule yalekayo emmotoka ye gye bamanyi mu official mwakolera emirimu. Bano bagenze omukwata bamusanze already agenze ng'alina n'omuwambe. Kati ate ne bagenda gye yagenze era maama ne basangayo emmotoka ye. Bibuuzo bikulu twetaaga obiddamu awatali kubeera n'akasajja ku mutima. Naye katugende mu maaso abawamala poliisi mugwebale bumba mwagukoze awatali kyekubiira okukwata omusirikale omubbi in quotes. Katugende mu maaso. Kano James Kasule ono si yasoose ng'omusirikale mu bbanga eritali lyawala kya bulijjo. Tukimanyi bulungi mu Uganda abasirikale mwe mwenyigidde era ebirombe byonna ebiri mu Uganda nga kwotadde n'ebyemubende. Ono Kano mutono nnyo mu babiri emabega. Bajjeno bangi aboogerwako n'abakungu bangi buli omu ku ddaala. Kigambibwa nti muyina ebirombe bya zaabu kya bulijjo. Ababakolera era bakimanyi. Ebirombe ebyo mubifuza mundu ngera bwe twawulira enkola ez'ekimafiya mawanga amalala okukola okumakinga sure nti bannamagye buli kamu bakezza. Kakati ndowooza mugano n'abantu ku ddaala erya Kano. Naye ng'ono si yasoose ebirombe by'emubende tubiwulira byajjula emisaayi gy'okkozesa abaana b'abannammwe be mutasasula. Abamu ne mu birombe bafiirayo ne mutayogera. Kakati si gwe gusoose abasirikale ba UPDF okwatibwa mu bubbi. Naye specifically ngenda kubawaayo ebyokulabirako bibiri eby'obubbi bwa golodi. So obubbi bwonna wabula obubbi obwa golodi nga kwembajjukiza May nga 9 2025 ono yennyini nga 9 omwezi oguwedde. Abasajja bana nga bano bagamba nti bakolera flying squad bakwatibwa era nga bano baliko ne superintendent of police Mulamba abakwatibwa era ne batwalibwa mu court ku misango era gyakubba musuubuzi ng'ono bamubbako golodi. Omusuubuzi ayogerwako ye John Vianney Tumukunde nti era ono bamubbira Nakawa. Aba flying squad bamubba era ng'erinnya boolulwa Batumukunde tebabbika mu Uganda. N'ono eyabadde abbiddwa ow'emubende erinnya bw'oliwulira ojja tegeera amaanyi agaakozeseddwa okukwata Kano agatatera kulabikalabika ng'owa bulijjo yabbiddwako golodi emubende. Kakati ng'oggyeko incident eyaliwo nga May 9, 2025 omwaka oguwedde 2024 nti abasirikale babba era ne batta abantu babiri ebuddeyo ku luguudo lw'e Masaka. Mumanyi ekidde ebuddo ewali King's College ekyo ekikubo ky'oyitamu ng'oyise Seguku Katale n'okwata eyo mu Katale bayita yaani n'oyitamu bwoti n'oyambuka ebuddo kikuggusa eri e Masaka. Ku luguudo lw'e Masaka era kiyitibwa ku kyebudde awo. Abakozesa oluguudo olwo jjaamu bwakwata mumanyi gye mutemera eyo. Waggulu eyo abasirikale baazingiza omuntu ng'agezaako kuba ppanya ne golodi ne bamutta ne golodi ne bamutwala. Kakati guno gwabadde gugenda kubeera mulundi mulala nga bannamagye beetaba mu bubbi bwe kibanga ddala kituufu Kasule ye mubbi nga ye yabaddewo. Naye nnyina ekintu kye ngenda okubabuulira nga mbazzaayo emabega ku bye mmanyi ku Kano James Kasule. Ng'oggyeko ekyo kigambibwa gyaliba
ng'omusuubuzi ono gwe yakutte yamuwaabidde gold yabadde waabwe nga yamuwadde amutunde byonna biteeberezebwa sijja kubyesibako. Mu Julaayi wa 2024 nalabako ku Kano James Kasulu ono. Nze kaakati buno biva mu kunoonyereza kwange bwe kiba nga si kituufu nga Kano James Kasulu etabadde mubbi kyaliba nga bajjeno be yasuuza ettaka lye baali bagenda okubba kaakati bamuyigga. Ntandika okuwakanya newankubadde sisula naye naye nga nkozesa omutwe gwange neebuuza omuntu aba agenda okuwummula amagye omwaka ogujja gy'abaguka agenda bbe either omusaala tegwamumala obanga ateekateeka okugamba nti bwe naagenda mu retirement kanoonye ka package nwanye nnyo naye sirina naye sikiwa nti omuntu ayinza okwonoona kariya ye mu kiseera ekisembayo kino mu kiseera ekyamavanyuma ng'agenda mu bubbi bw'amanyi nti bunaamukwasa era ne bumala eventually ne bumukwasa kyokka ng'alindirira okuba ng'awummula sikiwa nti omusirikale ow'eddaala erya Kano agenze n'alwanira Congo ewasibuka Golodi yali badde atadde mu Uganda okulwanira obukunkumukwa naye katugende mu maaso Kayunga eyo saidi mu kibira kye bayita Bajjo Forest Reserve waliyo olutalo abasirikale abamagye wamu ne poliisi nga bagenze ne bagoba abantu ba bulijjo ku ttaka ne balyeddiza. Kakati abantu abalyeddiza bano baaloopwa era abaaloopebwa bano bakulemberwamu RDC Kalangwa, Moses Kalangwa. Omwaka oguwedde mu Julaayi wa 2024 ne bagenda mu State House ne balaba President Museveni. Ebigambo byonna bikwasaganye n'emboozi gye mbadde nkugamba eya munnamagye okubba. Nkubanga mu mboozi eno era munnamagye oyo yalimu. Kakati Kalangwa bw'atwala abantu mu State House abagambibwa nti baali 15,000 abalunzi nga bateebereza mbu ku ttaka lye baagobwako abasirikale baalibba mbu ne babagobako baali bamazeeko emyaka egiwera 4 nga balinako n'ebijja. Kakati ettaka eryogerwako ate nalyo si ly'abasirikale n'abatuuze si lyabwe. National Forest Authority nayo yali erikireiminga nti lyayo naye nga tennaba na kurikireiminga nti lyayo era nga yali abantu we bamanyi nti baaliko diiru eyasooka okubeerawo yali ekwatagana ku ssente. Kakati ku diiru eya ssente eyaliwo ekitongole ekya Kiram Motors kyali kiteekateeka okugulako square miles 2 ez'ettaka kizimbeko ekkolero ery'emmotoka muzimanyi zino kira EV zibaasi ezo ezikolebwa mu Uganda. Kakati bwe baali bateekateeka okugula simanyi baali bagula kwani era ssente zaali zigendawa. Entalo za ssente ne zitandika NFN evaayo negamba ettaka lyaffe abatuuze ne bagamba tuliruddeko lyaffe. Kati n'abasirikale abaali bamanyi diiru ejja ne bagenda ne baliwamba ne bagobako abaaliriko abatuuze 15,000. Kakati RDC Moses Kalangwa n'alaba nga kakati yessaawa naye akola omulimo gwe n'akwata abatuuze nti n'abatwala mu State House n'aloopa. Omanyi bagamba batya? Bagamba kuloopera muganzi mu kizikiza. Omuganda bw'agamba nti bw'oba oli awo nga muli bakazi babiri mulina omwami amataala ne gavaako ekiro kati n'otandika mwami omanyi mukyalawo ono yankoze bw'ati nga ye muganzi. Bayinza n'okuba beekoonako bati mu kizikiza. Omuganda bw'agamba kuloopera muganzi mu kizikiza. Oluvannyuma lw'olukuŋŋaana Museveni lwe yalimu mu State House ku ttaka ly'e Kayunga eryo bwe bavaayo Museveni yasindika Kano James Kasulu ono. Kakati njagala nkukwotingira ebigambo. James Kasulu ono bwe yatuukayo alina ebigambo byayogera. Yagamba bw'ati: some people wear UPDF uniforms and commit atrocities that put the army in disrepute. Nti abantu abamu bateekako uniform z'amagye ne bakola ebikolobero ebiteeka eggye mu kuswazibwa. We are here to find out who is using UPDF uniforms and guns to steal people's land.
bw'amala okujja yabagamba ekindeese kwe kuzuula ani ateekako ebyambalo by'amagye najja n'emmundu okubba ettaka ly'abantu. Ye kwoti eyo. Kakati omusajja ono yagenda mu maaso n'agamba bw'ati, twagala, we want you, mwe tenants abali ku ttaka, to tell us which UPDF officers stole your land. If we get evidence that they evicted you and occupied your land, we shall deal with them. Even if he is a general, we shall discipline him. Ulira Kalangwa, Kasule. Nti twagala mmwe mutubuulire ofisa ki mu magye eyabbye ettaka lyammwe. Ffe tugenda kufuna obujulizi nti yabagobye ku ttaka era n'alyeddiza, tujja kudiiringa naye, tujja mmukolako ne bw'anaaba Jeno, tujja kumuzzaamu empisa. Jeno kye yali abbye ettaka eryaliko ddiiru y'okuteekako pulanti ya Kira vyalyoka agobeko abantu. Kyempise kiri kyembagambye okuloopera omuganzi mu kizikiza. Kasule bamutuma omulimo agenda ayogera ebigambo ebyo nti ye tayagala kumanya. Ne bw'anaaba Jeno ajja kumuteekamu empisa kubanga Museveni yali amulagidde agende Kayunga ensonga ezo azikoleko. Bw'ogattagatta ebintu ebyo ofuna ki? Byembagambye Kira Motors yali egenda gula square miles, kwaliko abatuuze bagamba baluddeko babaliyirire, abasirikale bajja ne babagobako nga ba UPDF n'abapoliisi ettaka gwali mugano ne balitwala nga balindirira ndowooza okulibagulako. Kakati Kalangwa n'agende wa Museveni nga abasirikale be balibbye nga ye kamanda waabwe, ate n'alagira omulala ku ddaala lya Kano genda ozuule, ate n'ebyaliwo ntujja bagira empisa simanyi byakomawa. Akati omwaka oguwedde, by then omusajja oyo ndowooza we yalina rank eya first biki, we yali ku rank eya first ndowooza First Infantry Division Department Commander oba yes ndowooza kwe yali by that year, oba ndowooza kyekyo kwe yali. Kakati ebigambo ebyo Jene yali abbye ettaka ng'ataddeko abasirikale sikiwa nti byamusanyula, era bwe bagenda okubuuza owa Forest Authority Muhumuza, mwami Muhumuza ye yagamba bugambi nti lyaffe buli aliko twamututte mu kooti. Era Muhumuza n'aba Forest Authority baali batutte abantu mu kooti okwekakasa nti lyabwe. Kiki ekyali emabega? Nsaba okubategeezaako we twogerera Kano James Kasule eyali kamanda wa UPDF Mountain Brigade era nga yali mu 2024 yali akolanga First Infantry Division Department Commander. Bwe yatuuka e Congo ng'alwana mu Operation Shujaa, abantu bamulumiriza nti gwozze kubba gwe ne basirikale banno muzze commandinga wano bubbi. Yayogera mawuli n'agamba affe ekituleese kufuufumya ADF twali kye tuzze kubba wano, era yakomandinga n'avaayo. Kakati n'awona, era abantu ku buvidiyo obutonotono bwe tulaba ffe abataliyo situmanyi kyaliyo, naye mu buweereza bwe obw'e Congo baali basanyufu kuba twabalaba nga basala endongo emirembe nti gikomyewo, era y'omu yali emabega ng'enguudo zikolebwa okutumbula ebyobusuubuzi. Bwe mwawulira nti bali mu kuzimba nguudo wa Congo, abantu be yakolera baali basanyufu okusinziira. Ne wano wabadde mbuuza ekibuuzo nga ngenda okumaliriza. Ddala olowooza Kano James Kasule ofisa asavinze mu bitundu ewali gold omungi okusinga ali e Mubende asobola okwenyigira mu bubbi bwa golodi? Ekyokubiri, kiyinzika okubanga ye yabadde atunda golodi nga naye alina gye yamujja, omusuubuzi gwe yakutte n'awamba yabadde amubba? Ekyokusatu,
ani yatemeza ku poliisi era yagibuulidde bano bali luddawa wamala poliisi etubuulire bagitemezaako batya era saawa eno kano James Kasule emakinde gye bagamba gye bamututte gyali oba byabadde byakwogeramu ebyo byonna tunaalindirira ow'ekitiibwa omwogezi w'amagye General Felix Kulayigye ajja atubuulire obubbi bw'abasirikale bayogerera we butuuse neera bagenda bukomya ddi kuba babukola ku bannansi. Nteekateeka okusaba ebirowoozo byammwe wano ku Media Choice Telefina mu mbuulire ddala abasirikale naddala abantu abali mu Gold bw'otya okukyogerera mu komenti wano genda ku 0702885959 ya WhatsApp ombuulire ki ekiri emubende eyo. Are you feeling it? Mukiwulira mutya? Yenze Emmanuel Kanka Kapita mbasiibudde mu kitundu kino mbajjukiza Senga Mukooki ali ku 75026000 mweraba. The skies are heavy with cries untold. The streets are weary from lies so cold. We rise as one, we won't let it go. Together we chant, Uganda says no. Uganda says no, we won't be bound. Our voices rise from the sacred ground. No more shadows, no more show. Let it be known, Uganda says no. The rivers weep with a silent plea. The mountains echo our fight to be free. We see the chains, but we let them go. For in our hearts, Uganda says no. Uganda says no, we won't be bound. Our voices rise from the sacred ground. No more shadows, no more show. Let it be known, Uganda says no. No to greed, no to lies. No to darkness in disguise. We stand as one, let the world know. In every breath, Uganda says no. Uganda says no, we won't be back.